po jako akawuwo. Omwezi oguwedde ssentebe w'ekisinde ekya People's Front for Transition giyite Red Card retired Colonel Dr. Kizza Besigye wamu ne munne Samuel Walter Lubega Mukaaku bakwatibwa poliisi nga basinziira mu kibuga Kampala bwe baali balaga obutali bumativu bwabwe olw'ebbeeyi y'ebintu eyali yeekanama buli kadde. His action led to disruption of businesses and smooth flow of traffic. It is against that background that his vehicle was impounded and towed to CPS Kampala. He will be charged with incitement to violence. Ati olunaku olwaleero bano oluvannyuma lw'okuyimbulwa retired Colonel Dr. Kizza Besigye asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku kitebe ky'ekibiina kya Jeme Mengo n'akuba ebituli mu kkooti z'e Uganda nti abalamuzi ba wano tebakyalina nsonyi okuggyako okuvuluga emisango gy'abantu. Mwabiraba mu musango ogumu nga bagamba nti okweyimirirwa tulina okusasula obukadde 3 obwobuliwo bukadde 3 nga musango ogwo singa nagukkiriza nti omusango nagusizza oba singa gummega ekibonerezo ekiri ku musango ogwo kuba kufuna fine engasi yakakadde kamu mu emitwalo 2. Dr. Besigye akyalojja embeera amakomera g'e Uganda gye galimu nga bangi ku basibe batulugunyizibwa mu makomera watali nsonga. Gwe mujjuzo gw'abantu abali mu makomera babapanga ng'ekutiya ze bapanze mu sitoo ate nga abasinga obungi mu basibe abo ba mirundi 2 bannabyabufuzi be basibye abangi nga bayitira mu kooti z'ekinamagye abavundira eyo kooti z'ekinamagye olwaleero ne kooti y'ekinamagye teriiwo kooti maasho teriiwo so neyandibadde atwalibwayo talina gyakola ki abamu babeerabira tebakyamanyi nti bagye bali mu makomera. Dr. Besigye agamba nti weetaaga okuteekebwawo ekitongole ekyenjawulo ekivunaanyizibwa ku kulambula abasibe wamu n'embeera gye bayisibwamu mu makomera kino kiyambeko okumalawo okutulugunyizibwa kw'abasibe abasibwa mu makomera agatali gamu. Naye waakiri kibeewo ekivunaanibwa mu kukebera awasibirwa abantu wonna kebe mu poliisi kebe mu safe house kebe mu makomera ga Uganda prisons babenga balawuna okulaba embeera z'abantu ze balimu mu makomera. Eddembe ky'ekintu ekisinga obukulu mu nsi kuba n'eddembe. Ono agamba nti musanyufu olw'ensonga nti omulanga gwe gwazuukusa bangi ku bannayuganda kyokka n'agamba nti wakyaliwo abo abakyalemye okuzuukusa bagambye nti nabo akadde konna embeera egenda mu maaso mu ggwanga yakubazuukusa kubanga ebbeeyi y'ebintu eyongera kwekanama so nga ate bangi gye bakolera emisaala tegyongezebwa. Crisis gye twogerako tosobola kugibikkirira tosobola kugituulako tosobola kugisirikira n'abatayagala kugiwulira yo yennyini ejja kubawaliriza bakole ki bagiwulire. So embeera n'olwekyo etwagaza okukola ekyenjawulo okwejja mu mbeera eno mangu kiki. Wano Besigye wasinzidde n'asaba bannayuganda bonna okwegattira awamu okusobola okulwanyisa embeera eno nti kubanga n'embala y'omwaka gw'ebyensimbi guno eya 2022-2023 y'emu ku kanaaluzaala aviiriddeko embeera ya bannayuganda okukaluba nti era n'enkola eya parish development model eyakayanjibwa gavumenti okulaakulanya bannayuganda tino yaleeteddwa kubba bannayuganda nga tewali nsonga ndala yonna. Tuyina ssuubi ddene nti okukyusa embeera eno kigenda kusoboka abantu bwe banajjumbira okwerwanako okwegatta n'okukola ki n'okwerwanako.
kisoboka mangu nnyo. Matiyase Kanjako yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Ekitegeeza bwe wali olya kiro ya kawunga buli lunaku kati olina okulya hafu.